tukwaniriza ku There is Still Hope chano y'essuubi. Tukwagala nnyo yonna gy'osinzira oba okuba ng'otulabira mu ggwanga Uganda nawale emitala amayanja eno bagiyita There is Still Hope. Tulina There is Still Hope 2 TV ne testimony eri abo abasasula school fees zaabwe mu bujjuvu. Kama tukwebaza kubanga otuwadde ekisa. Ekitundu kino ekyokubiri atusaba omwoyo wa Mukama atulungamye mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale kino kyaffe ekyokubiri gyatulabe ku bubonero bulinga 9 osobola okulabirako nti omwana wo ewaka alumbiddwa amaanyi ag'ekizikiza. Oba omuntu atali mulungi alina omwana wo oba abaddeko n'omwana wo n'abaako kyakola. Waliwo ekintu ekitali kya Bwakatonda ekyakolebwa omwana wo. So buno obubonero obulaba bukuyamba okutegeera kiki ekyaliwo kiki ekyagenda mu maaso. Kale akabonero akasooka omwana okubanga akaabirira akaaba nnyo ate nga si kyalumu nga leero ekyaluli ogenze mu ddwaliro okoze test zonna ziraga negativu ate wali kimuluma naye ng'ate ye ayongera okuba nga akaaba. Anti ffe batugamba abaanoonya kika. Enamwate omwana anoonya waabwe. Awa banoonya waabwe ki? Aguddayo waabwe. Otandika ebyo ebyekigera sirogenda genda. Era ebyo ebyekigera bimunoonya bimu byetwogerako wabi. Wabaawo ekyo ekitali kituufu. So omwana bwe wakaaba ennyo nga tewali nsonga. Waliwo abakaaba nga bulwadde. Ekituufu. Ekyo kiri fine. Naye bano akaaba bukaabi nga tewali nsonga emukaabya. So bwe olaba obubonero akabonero ako eri omwana n'ogezaako okufinding out buli kimu nga kigaanye wabaawo ekitali kirungi ekiba nga ate kiri ku mwana. Olaba n'abaana bali so sensitive spiritually. Basika bategeera nnyo. Bo sensitivity yaabwe mu mwoyo esingako ey'omuntu. Balaba mangu kiba nti omuntu omubi wajja n'amusitula amugaana akaaba. Ife twali tulowooza abaagaana bugaanyi omwana agaana oyo ate mu bantu 10 abaze n'agaana mu ggwe omu nkiraga tekanjagadde bwagazi nedda koka mu nsi y'omwoyo kaba kakulaba in your original format. kalaba kiri ekiri munda mu nze kigendererwa bakolaba olikomula ogusota kalaba gusota mu bukasitule bakiteeka ekangangala banyakweseza mukalaba gwasamye mundaaso olunabe bamize leero nekakaaba. So kati omwana bamusitula kuba wali abagaana kyabo bagaana naye waliwo abaana bba baagala abantu. Naye olaba mu bagenyi bonna abazze waka mulimu omugenyi wakoze ki wagaanye. lwaki oyo omwana ono matakifaako. Simanyi lwaki takwagadde. mwana nga takwagadde tazadde wetweyogeza nokanaayeta buswiti kumbu tekamulya olina nokaa kyekasinga okwagala nekakigaana. So kokaba kanazo sensinga mu nsi y'omwoyo. Abinge muzadde obanga oli awo bwotyo dofe spiritually gamba tewali buzibu mumpe kumba omwana ye amaze okuba nga asensinga ekiri mu ggwe azze okuba nga omukola ekikyamu. Abonera akalala abatera nnyo okubulwa appetite. naddala mu byokulya appetite mu Luganda kyagaana ekirabika babulwa appetite newomuwa emmere aladde mu fensi mulungi appetite. Spiritual biri ebintu bibuza appetite. Buli muntu yenna ali demonic possessed, most of them babulwa appetite. Kabukola study as omuntu abeera demonic possessed like this appetite ehula ate byatandika okulya bibeera weird. Amanda bintu ebitateeka
oba bufuta okulya emmere atali amanda ali manja ali kumanda amazeewo ag'olukumi ag'ebijanja tugenda fumbisa ki nga temutebugulayo amalala okitegedde so appetite eri ebintu ebimuzimba ebula naye niko okubanga afuna appetite y'ebintu ebitagasa kulya ttaka so n'okulya nnyo ettaka abaana si kirungi wadde sometimes kiri nomo naye ate waliwo okulya okusukulumya era naye omwana endya gy'alyamu ettaka ya bulijjo waliwo ekitali kituufu so omwana buli wabulwa appetite muganya kugula bukenda bwa appetite omuwadde leero mwongere kati kaba kaganya kamukola bubiri ejjema kaje giri emyoyo tebagijjanjaba na makerenda akijjanjaba na mpeke giri empeke zijanjaba endwadde eziri medical kati spiritual disease zijanjabwa na saala so bululawo omwana nga avuza appetite ati byanti tetulina budde n'abaana that's the most important problem nti tetulina budde kutuula n'abaana baffe abaana tubaleka awo akasaanyo ako kakyakiwe omukozi waali ebyokulya weebiri alye nze kange nenkole we are so careless kati sitaani afufye advantage eyo of us being careless tetufaayo ekintu kimala ekizimba kimala samba ddagala nogamba wange kyekewambula nti omwana talina appetite bulijjo nti gwe ate bulijjo tomulaba nawe obeerawo n'omwemmere n'agigaana aganye mazzi gokka kale ensonga yokusatu baagala nnyo okweyawula okubeera bokka omwoyo gw'ennaku kitaani amuteekako omwoyo gw'ennaku kale omwana w'emyaka ebiri amazima afiiringa atya nti amulijekite naye abakiwulira era kiri kyoyo kyekimulaba nti tebakwagala beera wekka tolina mugaso banne neera bazannya okasanga eriko kabeereyo nga katudde manyi bumu obukolanga muntu kulakwata kulwa bwangi nogamba omusajja waawa mukazi wattu so ensi alaba mu nsi ey'omwoyo nga talaba jadda olaba guno omubiri gwe gubeera omuto naye bano abaana emyoyo gyonna ogugo ogwamwanawo gyonna gyakolebwa on the same day kati mibiri gy'emito kati kiri ekiri munda kitryinga okuexpressinga itself kungulu kigezako okweraga omwana abeera yekka tatula na banne talya na banne tazanya na banne abeera obusa munakuwavu okitegedde ennaku emwetimbye mu maaso eno gaba bamukubye oba akatuuka goli mugenyezoza omwana bamukubye oba bamukubye mu nnyumba oba naye nga tewali kimukoleddwako kyonna so olaba omwana ng'ali mu mbeera ezifaanaganako ate wezityo muganda wange omwana oyo amusabira akabonero akokusatu okubanga ono omwana awawamuka mu kiro kugujaito kugumuka n'atumbuka n'akaaba mulundi gumu baba walifunye omwana oyo yali afunyeko experience eyo baba balabye ebibakanga mu nsi ey'omwoyo abatidde aba alaba ebintu those are demonic attacks ate oluusi ayinza olaba omuntu ayajjako newaka nga gwalaba abamu baba tebanayiga kwogera gino myezi mwaka gumu kati wamala omulaba tobala nti waba ayaga kuddamu omukwata akaaba kuba yabadde yamulabye dda aganda ekizibu kikyo kikomyewa ate wano wiiki naye omwana otanakunjagalako wiiki namba yaba akulaba mu nsi ekyo ey'omwoyo nsi ey'omwoyo abaana okugumuka ekiro once naye wekitandika okubanga kiri kaalinga kiddingana otuokolaba ali n'omuzadde akikola kya bulijjo munayo bwatyo omwana ali mutula gugunta alina byaloota era aloota bimukaabya so omwana bwomulabanga bambi ate asobola okukikola emirundi ng'eno ekiro nga gumuka ekiro gumukano n'okubirira naddawo gumuka naye muko omulundi gumu omwana mulundi gumu nabanga ayagala n'okufuluma
omwana abadde kikyalabi kino. So don't take it lightly. Kasita okiraba ng'omwana gugumukanye ekiro yekangakanga abala naddala abaana abana abato at least balinako high sensitivity okutusingako ey'omwoyo. So bwe okiraba it is a call kubanga ate oyimirira kugolokoka kusaba osabira omwana. Ekirala okubanga amannyo kubanga bameketa amannyo ekyate kibi nnyo okumeketa amannyo. Omwana ameketa amannyo egyo mizimu gyennyini mizimu gyennyini egiwedde emirimu. akawona kalaga kakulya n'abafu kibaite kitambo kusa kimu kulya n'abafu okitegedde. naye bitera kubeera within family mukika ebeera within family era obeera kwekanga naye wali omegeta wali omegeta nga kyafuka kirwadde kyabwe gama kukola kino na kino na kino naye bigamba walokoka mukole walobera omwana alina ekundi eddene nti ate mumwebase mu mulyango atunula eri kojja wajje amulinyeko akagere bakole biki nga naawe okola ezo ndagaano mwana mumaze omuyingiza mu ndagaano. ate kakati fe omwana ge yakyama ensingo kojja we yamuyingirira bakojja bayingirira abaana kojja bayingirira abaana kale naye abaana okumeketa amanya abantu abalina kituufu aye natuka ekiseera nga is used nga yakati yakimanyiira awo yameketa amannyo abanga alina byalya erina no feeling happy. So omwana wo aba ameketa amannyo muganda wange egyo mizimu gyennyini egiwedde emirimu bitambo byewaabwe ebyo. ate bwe nasobola okugamba nti omwana alina ekinnyo bakitawaliwo bireeta ebinnyo agatali mannyo ate babikuuta bakikuuta nekitulika ebitera n'obuuza abaana abatayite obutayonka aba batayagala yonka niwe babikuuta kiri kisigala kigenda mu maaso tukitambula alina ddala ekiro nyoza kuuma kiki ekigenda mu maaso. So oba olina omwana nga meketa amannyo kabonero akalaga nti waliwo amaanyi agatali malungi agali mu mwana oyo. Kituufu. Kabonero akalala ye mental problem or loss of memory. Okubanga yeerabira okubanga omwana alinga wayizitakola nga tezikwatagana omulaba wayazi byakola tebikwatagana bagamba ngu yazanova zaako katembo bagatera ogamba. So olaba omwana ebintu byakola tebimujjaamu tebigatta oluusi ayinza okuba nga atandise okuba buto nga nzeerethe mentally naye ate emyaka 4 oba mu myaka 2 awo nolaba nga ate afunye mental problem. ate ogekebera mu kika kyawamwe yona teri alinako mental problem. Agamba ye mental problem ene nogera mudwayo nebasooka bamusawo ayogera ebintu omuto negamba balina taamu ze bakozesa nogaa naye nokkiriza ku kino ati waliwo omusawo kyonna kyoyogera kola kyetagisa ki kimanyi sente nowase kale nabo balina ekyekwaso autism kati yafuuka ekyekwaso kyabwe balya sente z'abantu ne autism nebagamba autism kale autism bagamba omwana aba alina autism bamubalira mu balalu abamulalu era batandika omuwa eddagala ly'abalalu. Katonda wange So waliwo mental problem eziri spiritual. Kituufu. So ogola omwana yali okeba omwana luyikayika ebuso omwana alina mite omwana yali agamba mama nyaga pupu ya susu n'agenda omwana atandise okukola ebintu wonna waali kanayo omwana tezikyakola bulungi saanobye
ate okukola ebintu ebikulaga nti kirabika ku mutwe kuliko ekikyamu. So olaba ebintu ebifaanaganako weebityo omwana musabire. Amina. Ekirala change in emotions. Akyusa enneeyisa. Embeera y'omwana ekyuka. Ekyuka. Kyukira nti omwana yali happy. Atandika okunyiiga. Atakyali happy n'akamu. Wali okomona wadde abatayogera naye olaba ajja ayagula essanyu eryo mama akomyewo nga ojja ne kaswiti omwana yali omusanyu ssanyu lyonna nelikola era waba olina omukozi oyinza n'omugoba ng'omweba omukozi ono yakola ki wadde ate nabo balidde enjalaasi akugedera omwana agenda okugenda amugesegese omwana ali kyekyo ng'ali kirala nnyo muganda wange anti tetulina budde bw'abaana aye sitaani abulina nnyo. The devil has time for your children. Bw'oneefuula biza akola ssente okitegedde agamba zikole naye zonna endo zirya nawe okitegeere kijemu enjawula nti olina budde bw'abaana otuula naye olaba abaana abo myaka 5, 6, 7 egyo nabo balonda naye muzadde ki eyali atuddeko awo n'abuuza omwana we nti naye otera olota biti nolaba ensi y'omwana ey'omwoyo ntambula etya ati fe tetufaayo naye nga abaana wakunyumiza byaloto otegeera nalabye anti gundi ng'akola waati nalabye anti gundi ng'ayagala kuntemako omutwe tofaayo gwe tomulaga nti waliwo ekizibu kati womulaba ng'ajja itafaya nti erinnya lya Yesu kitegeera kati omwana atandika buto ng'amanyi balwana batya olutalo olw'obuujo wekiri kati asaba kulira ebindaazi kale ekirala okugaaya ekirimi abaana ogaayagaya ekirimi alo balabyeko so omwana akasaba nga gaayagaya ekirimi akabona nako si kalungi olwesi bona abantu abakulu ng'akigaaya yaba talino spiritually wabawo ekikyamu waba ekitagatta omuntu yenna agaaya ekirimi taba yekka agaya nakijeno kiki kino kyetuliko waba mwana musabire waba muntu musabire wabawo those spiritual attacks maani amabi agataliga bwa Katonda n'akanaasembayo wabanga akuzeemu mu myaka okufuka ku buli okukojowa ako kabonero kali demonic mwana myaka 10 akyakojoba afuka aloota ali ku ttale atiisa era n'omuteekayo mu dakiika 3 n'azuukuka naye nga yenna atobi ezazengako mwana omwala bisina 6 myaka we yali ayingira 2 ng'akyafuka emyaka 2 era n'essomero baali muwulira kizibu tumuleze naye ng'era omufalisa alina special gukubugwe banaku ze babayamba abakolera gitayitamu mazzi giri waterproof so ng'owefukiranga oyagala omanyi kati bwekuba ku masomero gaffe ag'omukyalo tugamba enkuba yatonyeewo naye tonyewooka kuba yangubire so okufuka okumu tekuli nnomo abaana abato ekisooke naye olwa emyaka omuntu gyatuuka munoga naye naawe okyafuka ku buliri kandi omuzadde oluusi okukuba kwe tusoosa ekifo ky'okunoonya ekizibu esooka kukuba n'okuba emizimu tegigana migo kati ogenda okuddayo obuuza amajja naye maama omwana onaafuka nti bw'ofuka paka kwabiri leka naawe wali ofuka ng'ozukka olinga oba onaaba wenna wali okyolowooza bw'otyo kati nga lonnakuba mwana sooka okeberemuko kebera saidi yeewamwe kiri kitya ibedde batwanga enyanyagize ng'oli enyanyagize n'olekera
nanyagize mayanzi kunyonyogere kiro nozubuga tambula osanga omuno gw'ettooka ogugudde ogw'ofumba n'olya ofumbika n'olya wa byonna tebikola this is a spiritual realm ez'ey'omwoyo tosobola kubanga odiringa nayo ng'okozesa ebiri physical kituufu nnyo onakozesa buyinza ayo byonna twabikola abamu baabirya byonna naye indeed there was no change tewali kikyuka so bwe bubonero kale banafa abayo ku TikTok tubaagala nnyo tuli kwogera ku bubonero 9 bw'osobola okulaba nti omwana wo yalumbibwa amaanyi ag'ekizikiza kabonero akasooka kwe kubanga ate akaaba ennyo okuddiŋŋana awatali nsonga omwana akaaba ennyo awatali nsonga kabonero akalaga nti waliwo amaanyi agatali malungi agali mu kifo ekyo kuba abaana balina high sensitivity ey'omwoyo wayina akokubiri omwana buli wazira abantu waliwo abantu abali evil olinajja omusitula n'amugaana mu bantu 10 n'agaanamu omu ye abamulaba mu spiritual realm kiki kyafaanana kikyali kati aba atya abamulabikira bubi abafaananako bulabiki kati aba atya kati gwe muzadde woba tolina that thinking okutegeera okw'omwoyo gwezoza omwana wo tayagala ki bantu obona akokusatu loss of appetite baba tebaagala kulya abantu bona bakola sitaani okulya kwabwe kutono so kati ebizimu egikugira gikujjako appetite eyo naaba nga tayagala kulya akabonero akokuna kwe kubanga yeeyawula etayagala zanya nabanne abeera yekka abeera yekubagiza jjudde enyiike n'ennaku ebeemu etimbye so buli wokalaba wabaawo ekitagenda bulungi akabonero akalala kwe kubanga agugumuka mu kiro nga yeebase alaba ebimukangakanga nasituka n'akaaba naddawo ate nekiddamu so buli wookiraba era omwana oyo musabire akalala kwe kubanga ameketa amannyo omwana wabanga ameketa amannyo akabonero akalaga nti waliwo ekitagatta kuba akumeketa amannyo egyo giba misambwa gyennyini giba misambwa ate ku it's a fellowship naddala okulya ku kijjulo ekyabafuna so kabonero akalala kwe kubanga afuna mental problem from anywhere ataalina any sign of mental problem era nga afunye mental problem oluusi emuleetera forgetting ati obeera mu nsi z'abazungu ebyo bo baafuna bwe bakisiba autism agamba alina autism nga that is spiritual attack abeera ne change in emotions esaye aliwo musanyufu walanga newodda akutunula butunulizi newomwenya newojja nekayagala kaswiti akutunula butunulizi wati embeera eba ekoze eki ekyusiddwa n'okugaayo ekirimi ako nako kabonero akalaga nti waliwo amaanyi agatali malungi agalumbye omwana wo n'ekisembayo kwe kubanga mu bano abakuzeekuzeemu okufuka ku buliri afuka n'ekitasaanidde myaka 10 naye tasobola nakufuluma n'afuka ndabyeko wano princess precious wool ajakuze nayitawo buyisi oba yabaaki ekyamutuukako kyonna mukama asaasire ddala so bwe bubonero abwosobola okuba nga olaba mu mwana oba mu baana n'omanya omubi yakola ki omubi yalumba dda solution eriwa solution yakusaba otya todevelopinga kutya timosawo ekyokubiri mu 7 yatuwa mwoyo wa kutya wabula owa sound mind ate bafilipi 4:6 teyalikiranga kintu kyonna wabula okuyita mu kusaba okwegaya n'okutakabana ensonga emanyike eri Katonda so mukama mwesigwa ajja kuba atamusumulula bayibuli omubanyi basumuludde owo ate yanaalemwa kasito kisoboka sokola ekisaanidde ate gwe omwana akuzeemu myaka 12 kudda waggulu
omwana oyo muleading mukwatula Kristo. Togamba nazaala mulokole. Omwana kasatuuka emyaka olanga omwana ono ategeera bulungi. Leka yeeyatule Kristo nga ye. Atandika olugendo luno yekka. Kituufu. So oba omulinaawo naawe oba nga tokkiriza nga Kristo na bino bye twogeddeko, there is no way you are going to deal with those issues nga tokkiriza Kristo kubanga omaanyi go tosobola. Weetaaga asinga amaanyi. Gamba Yesu olwaleero kwebaza obulamu bw'ompadde. Kukkiriza obeere omulokozi era Mukama obulamu. Saasira ali butuukirivu bwonna mbadde entambula. Nuŋŋamye kuba eggolokofu Kristo Yesu ona Katonda omwana tusabidde. Amiina. Kale mwebale kubanga ate mutulaba. Ndowooza tugenda kubanga ate atuwumulamuko katono. Bwe tunaakomawo tugenda kubanga tudda n'ekirooto ky'olunaku olwaleero. Tulabe twagambye tugakwogera ku ki? Okuloota ki? Kyoyogerako kyaku. Okuloota omwana. Oba kale kyonna kinaabaawo Mukama ky'anaabatuwadde tugenda kubanga tetuyingirako mu nsi ey'okwolesebwa ate n'okuloota nga tetunaaba kubanga ate tubasiibwa olunaku olwaleero. Katotolemuko Katonda tusobole okubanga ate Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.